Abantu oliena asanyuse. Okay. This is Kasime Bashir Basia. Kati usanze ntema chikata chitenyo kaluba. Aha. Yali omanyi yali atonyesha. Walete gwaka. Samu osobola okutonyesa enkuba. Nagamye ngene ncha kutema bikata era njagala ejjera nejjanga ndi kusuko engu. Nsoko engu nabaje ngumaje njagala mwetonya mwero sanze namaze kwa wabukasigado. Era ekireeto nnyi. Ne bagende e Tanzania. Nzi government yakola enguudo, government yakola amasomero. Nabo ne bawayo egwaga yagala. Samu ne bali musajja. Ne bajja. Oyina ebyafaayo. Ne bajja wano. Twabene yaliwo mukajanga atugoberera enemboze tategerekeka gye tuliko ne Samu. Bw'ogamba ate history bali bamugeddeko batyo tategerekeka. Nanti nze ebyo tebitegerekeka. History. Bende all of us olaba otegeeza otya? Oba otegeeza ki? Nalumba ngamye nti kati engeri gye tukolamu emirimu. All of us. All of us. Mwenye uwanja wake kaingia. Samu. Wanje. Soko tuwemu oluzungu. Otugambye interview eddako ogenda kwogera luzungu. Kasoko obuze kuba tulaba. Bagambe mbaniriza kozi Samu ani eddala. Oyagala lino lya kika lya ki. Anti kati nze Kazibwe Bashir Mbaziira. Nze gamanya gange gonna kati gwani. Amange gonna. Akange gonna nze Samu. Kati yogera mu luzungu bagambe bannange. Aha. Mu luzungu. Anti oluzungu waffe engeri luli nti fe bannannyinirwa tuli enjogera yalwo yanjawulo. Waliwo oluzungu tukozesa enkozesa zonna okuva ku Twan mpaka n'eri Jerusemba twogerayo lwansonga abasinga baba tebategeerayo. Ne mutaagala kwogerayo. Twegamba ne twogerayo ne mubabuze tutegeerayo naye bo olw'okuba nti baba tebannatuukayo. Gye lukoma. Oluzungu olugero lutandikira mu P1 lukoma wa? Ne lukoma gye bayita ku kampasi. Kati ffe twogera lwa kampasi kati oba wakomye mu senior 4 6 guno gwe mulembe oguliko wadogeza ku campus notabanyo kyogeze tolisoba dufu n'olwaffe. Kati ogerere mu lwa campus. Weyanjule mu luzungu lwa campus. Weyanjule mu luzungu olw'ekikampasa. Kati olw'ekikampasa lwo lulita lwo lugaya. Aha. Aha, tuwemu. Me that's one. My name the Sam Kayuchi. So I'm speaking just worker. Today of Russia. The workers Olilo oluzungu lwa campus. Aha. I'm going to garden, take the vegetables, take the banana, take to the cassavas, the sweet potatoes, then all of us olaba otegeeza otya? Oba otegeeza ki? Nalumba ngamye nti kati engeri gye tukolamu emirimu. All of us. Sam, ogenda kunnettira. Ogabye yakunsanya nakoyedda. Andi oluzungu affe kati wali okola kati. All of us kitegeeza engeri. Ono wa campus yategedde dda mu bano nti tategedde ono kyagamba. Tulina Sam n'ebiboozi bya Sam ebitategeerekeka. Watu bagambye history amuyisa biboozi. Sam ebiboozi bye tebitegeerekeka kimanyi. History abazungu be bamukola. Andi gwe ogatta kino n'ongamba kino. Empulira nga ngasse. Kakati kibayita okusoma nti wali osomye okukoma wakoma mu senior 6 nti ye kati ono gwoliko yayita mu senior 6 gwe wakomamu w'osomera ali ku university amaze emyaka mukaga nga emyaka buli mwaka ku university ajjayo kyanjawulo kati gwe kyotanagendako kitegeeza oba ogenda kubanga tojja kutuuka olina kugenda ku level eyo naawe. Sam ye level gy'oliko? Mukazi wange university ayasooka first boy namuzaala nga tuli mu senior 4 nenziramu n'azaalibwa nga bamuzizamu okusoma n'azaala nga ama senior 6 ne tuzaala ow'okubiri nga ama senior 6. Kati ne baddamu ne bamuteeka ku university nga obanga nti twagala osomerera obwannansi ne bamuteekawo era ku university muyina. Muyina n'abaana Sam? Abaana mbayina abaana bazaala bana. Omwana w'omukulu wa myaka emeka?
kati yazalibwa 2012 kati tuli mu 2026 kati ayinza okuyingira 13 iye 2012 nga tuli 2026 aba ayingira 14 agenda kulonda ati ekisanja ekikola ki omwana wagenda kulonda ekisanja ekiddako aba alonda gwe walonda kati owema nalonda ate mbasironda tolo taliyo kikofiira gwe walonda gwe ayagala okuseka akati Sam soko tubulireko otugambye ebyafaayo byonna byonna obimanyi naye olina kye watugamba byafaayo by'emisambwa emisambwa mikambwe wali emisambwa simanyi sifunanga muntu anyumiza musambwa wali ogulabyeko omusambwa gyeguli era omusambwa oguliyo gusangibwa mu Uganda omusambwa oguliyo gufuga ensi yonna gusangibwa mu Uganda omusambwa ogufuga ensi yonna gusangibwa mu Uganda era nga n'omungereza ogenda mu bukulembeze obuliko obwa Septinion eno kati eriko gye bata demokolasi baamala kujja mu Uganda ne bafukamira ne bagamba tufukamidde mukajanga gwe musambwa nziramu baali baagala okugenda mu kifo ekyo kibalimu ekyobwa okuva mu bufuzi bw'amatwale kubanga bwe basooka okugenda mu buyinza bamala kukwatagana ne Buganda mu ntandikwa bani abazungu olw'obuzungu obukulembeze obwawa obuva buno kati obuliko ono aliko ye demokolasi mu nsi yonna era afuga nsi yonna demokolasi ono aliko bamuyita demokolasi era wakati w'abangereza naye abangereza abafuga ye Mutebi ono erimwenda Mutebi era olubiri lwe gye lusangibwa era nalwo nga bwolaba Uganda bweriwe yewe bayita ssaza ly'essaza lye neryenkana Uganda nti eryo ssaza lya Buganda erya ne muntu alimu yenna omukunja ffenna ssaza lyaffe neryenkana Uganda ebungereza kitegeeza Uganda ziri mmeka nga gwe ogamba nti okwata ku Buganda okute ku Uganda ey'okubiri egenda kujja obuzito bwayo bwebu ate zitoweeta bweti Tindako Uganda ziri bbiri Uganda emu yeno gye tulimu ey'okubiri eweze mayiro akenda ke batagamba gavumenti tukepankira era buli wajja bagamba tuwe mayiro akenda ku ka Buganda ekikaisa ka Buganda nti mayiro akenda okuziweze okujja mu Uganda ova ebungereza bannannyini basanga n'obuyinza busibuka Mmengo babala okuva Mmengo genda ebungereza zitowazita nti mayiro ziwerawo kenda ka bungereza ka Buganda kati ne bungereza nayo Uganda webale nnyo lweda kyenjogera tulina Uganda bbiri era lwaki nti buli okubaawo nga agenda okwogera beene abangereza balina obeerawo so kati ani afuga Uganda eyeri ebungereza nona ni mwenda Mutebi ow'okubiri agifuga era ye president waayo era yayimiriza olutalo lwasabali aguddewo olw'okuddamu okugenda mu Soviet Union kubanga Soviet Union abalasa abangereza be bagijjawo Soviet Union be bagijjawo nga ekigijjisaawo nga bagamba nti twajjako yitira yeekuuma amayinja ago ate Soviet Union ng'eraga nti egaasa yasayo kyolaba ekyasa amayinja eyo zibata bruneti gundi bazita kuziguneti zibataddemu enkola yalasa bwetu bwe yakola ye Soviet Union bagijjawo ng'eyonoona ebyobutonde bw'oba oyagala ebyobuzo ebitategeerekeka tugoberere bw'oba tobyagala ebitategeerekeka wano kiyitawo buyisi tetuli nabyo tuli mu mboozi ey'obuwangwa n'ennono nze ngamba abalaba ssebo bannyabo bw'oba oyagala emboozi etegeerekeka wano oli wakyamu naye ebibuuzo ebitategeerekeka wano wennyini we tuli ebibuuzo bya Saamu ebitategeerekeka Kabaka Mutebi ye president wa Bungereza ate president wa wano president wa wano ye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ye nannyiniwo oli bagambye afuga nsi yonna kati ensi tefuga ggwanga ensi efuga nsi yonna oli kabaka wa nsi yonna afuga Bungereza afuga nsi yonna kyogamba wawano Bungereza temufuga kibuuzo sibitegeera owawano gavumenti Bungereza temufuga owawano Kabaka president Uganda twetongodde teri atufuga wano sente z'okozesa zoyinza zikozesa nga tezivudde mu bo okuzikozesa nti kati eggwanga lyamwe lirina abantu bameka nti miliyoni 4 ge tulimu tizina okukozesa miliyoni z'essente 2 abagagga n'abaavu abagagga okusobola oba kubanga bazibalansinga Uganda yezikola ne stampu zaayo oba za Bungereza essente y'ensi yonna tulina ssente yaffe Uganda shillings nga eyiyo nga eriko mikono gyo nga tekuli mikono gya nsi yonna mpulira bibyo Saamu anti kyegambye nti gwe bigabyo tategeera nze bigabye ntegeera sente ya Uganda okugikola eva Bungereza gamaze na kugibala sente ebala abantu boyina nekuwa ne sente zogenda okukozesa ne sente zalo bazijjawo ng'agamba abantu batono sente okukozesa nnyingi ne bazijjawo zine ziriwo zeyatandika nazo president wo obanga ogamba nti alina obuyinza bw'eggwanga lino kati ani alina obuyinza bw'eggwanga lino Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri kubanga ye yamuleeta yamala kwogera nti Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri Ssabataka nzize ekigambo kye yakozesa kati Kabaka n'afuga Uganda n'afuga ne Bungereza nti Kabaka wa nsi yonna era ne Soviet Union efuga nsi yonna nerasa okugikuba obutatwala
obutwala Ukraine kabaka yamala kugenda laso giraga nti gwe kyokuba nti walangirwa nti oli superpower mu nsi yonna olina wokuma mu nsi yo so si mu nsi yonna olutalo lwa Ukraine kabaka yalinamu omukono si yalinamu ye nannyini nsi yonna kati Ukraine agambye Russia nti ngenda kuta amazzi gasanyewo Bungereza ate naye kabaka yeri Uganda eyokubiri Bungereza kitegeeza Bungereza bwegala Uganda ebegenza ate yafuga ensi yonna kati bagamba bene tunulira abantu bana bagamba nagamba sirika nate ebibinja 1,300 ulirizawo nnyo wano kabaka mutebya ate ebibinja 1,300 ata abaserikale 1,300 n'atera akabala 10 bye bagenda obalabira bagaba eddagala n'okubalabirira nga buli musirikale alina kuuma mayiro balumba Russia mayiro 3 Allah okuva ku ntandikwa nti Uganda erudda wanti eyingira wali Malava okuyingira Uganda ku nsalo ne bayingira ku nsalo okuyingira Uganda mayiro 3 ne Kampala bawayisewo ng'otuuse Masaka kati nga kitegeeza mutebito oba tuwepankira kati obanga igwa president ogambye nti njagala kujjawo Kenya tiretwale njagala lijje wano ne bagamba munnange Kenya yeetongola ne bayita akulya Kenya ng'ogamba nti oyo talina kyagamba kabaka mutebi ye yayimiriza olutalo lwa Russia ne Ukraine nga senga yagezaako obutaluyimiriza senga ne wano kati Russia yeefuga ebisingasinga byonna byakyuka lwansonga yagamba nti Ukraine oluggwa nzizaako ndala kati yali azzeeyo mu bufuzi bw'amatwale mugundi Ssaabasajja n'asiba n'abagamba mulekerawo weebale nnyo yafuga ensi yonna ye ayogera bw'ati agamba bw'ati njagala ebibinja buli kibinja nga kirimu abasirikale 10,000 n'agamba njagala ebibinja 3 akati n'agamba njagala ekibinja ekyokuna naye nga buli kibinja kirimu abasirikale 10,000 ekigenda obalabirira mu kulya ne mu kunywa n'eddwaliro n'ebisigadde kati n'agamba omusajja oyo okusinziira ku bwalumbye nti akubye amasomero akubye amalwaliro omulasa ate agamba ayagala kati agenda kufuga kibbanga lyerere amalwaliro omuntu azaala nkyaddawo omukubi age azaala n'azaaliddwa naye omukubiye kati ensi egenda kubaawo kuki abana abato be badda mu bavaawo kati kabaka ayogera n'abarasha ayogera nabo lulimi ky'okwogera n'abarasa aboogera weebalinga kati eri ali mu studio fena gye tuli naye kati tetwogera naye twogera naye kati ne kabaka alina bwe batyo ye atula butuuzi ali n'agamba ngera ku TV ye n'agamba oyo kukyava okukola gwe gundi mugende mulage nti kabaka agambye ekyo tebakikola ye alagira bulagizi nti kibakikola kiri tebakikola akati baalagira bwe bajja ne bakulaga kabaka byakoze eki byagambye kati bagenda ewuwe ng'asusse okuba nti yamaze kuba yali amaze omwaka mulamba n'ekitundu omulasa ng'ayonoonye bingi omwaka mulamba n'ekitundu bene kati ng'ate atuuse kuleta yani president wa Russia ye mwennyini Putin omumanyi n'omumanya ye Putin era Putin atya kabaka mutebi anti yagamba bwati watamutiira yagamba ng'alabye nti emundu abantu abakuba enkuba eyo tewalimu mu Ukraine wayagije enkuba ya Mungereza Mungereza yafuga ensi yonna ate Mungereza ye Uganda njaga otegere mangu enjogera kyekyo n'agamba bwati kati ngenda kuta amazzi gasanyewo Bungereza ne bagamba beno labo omusajja se bujjo kyetugamba nti musajja atufuga bubi ate ensi kati ayaga kugisanyawo okufuga obufe omulasa Soviet Union enugundi eriko eno democracy eriko ebadde wetandikiddewo nawo nga tutambula nga president yafuga ono aliko nga abalasa tebanayagala naye kimanyi tuli ku mbozi ya Musambwa sinnaguwulira era gwe twogerako kubanga Musambwa gwe nannyini gwe njogerako ye beene yafuga ensi yonna Musambwa gwogeragamye ennaku lumu mu mwaka era obuyagala ng'oyagala tutandika kati okukitegeera nti tukola olunaku nti lwe lwegwogerwa ng'ogenda kubeera ogulabe Omungereza bw'omulaba ku olwo n'Omumerika afuga ensi eno eya democracy nabo basinziire okugamba nti tugetuzeeyo okufuga amaanyi gonna gali awo gafuga ensi yonna kyenkulaga lwaki baakubalasa gwe njogerako gwe gwamulumba omukuba Omusambwa gugambye gwambala nga buli gugambye gwata abasirikale 3 nga anti bene gambye ayogera bwogezi kati Omusambwa gwo gusangibwawo we gusangibwa we wali naye sisobola kumala gagubeera kuba we mwabayaga bw'otuukawo wali kuba gwe gw'okukkiriza okubanga ogendayo era okubanga ogenzeyo oba wafumye okubonika ku nsonga nti Katonda wayogerera era ne mu Bayibuli bagamba nti Katonda bwe yali agenda ng'amaze okukola ensi ekigere ekisembayo yakirinnya mu Uganda kwe kukweka awantu awo nti omusamba gw'ensi yonna guli awo lwaki bafuga ensi yonna babeerawo ku lunaku olwo ate nga bo be bafuga ensi yonna tebandize eno Uganda abeera abagonzezza si kubagonza ayogera buli lunaku olukya twabadde ku Mande eggulo ng'ogamba ku Sande ku Mande ngenda kuba ne program gwogera gwo okwogera kwalo ogumala ennaku 3 tegunnafulumya kigambo ye Katonda bwe yakola ensi ye kati lino n'eddoboozi lyolaba n'ensi okubukola bweti gwayogera nga Museveni agenda nti Museveni yali mu kuddako oba Bobi Wine yagenda okuddako gwabagambirawo nti yagenda okuddako Museveni kati Bobi Wine teyabimanya olw'ensonga n'oba abitegeera n'oba tabitegedde ayinza obutabitegeera olwansonga nti
naye mwennyini no gwaliko byali byakola naye byakola ye yali ne mundu ono yatanakwatako yatanafuna ng'emundu gyalina yali gye bayita abapiganaji basangi ba Tanzania abapiganaji basangi ba Tanzania gyagamba nti benkozesezza okujjako aminyoddeko tuzeeko okulonda tonganye nfuge kanzireyo ku bibinja kubanga yakulembera ebibinja yali ategera olunyi lwabo ye nga wengula sobola kutegeera amawanga gaawo ani oyo okuyita waawo yomanyi nti nno ongase ate omusambo kyegamba gw'amaanyi gwoba wakoma musina sikisi omusambo atotegedde gye gumalayo okugufuga ensi yonna ne gwogera n'olunaku lutaliga lunaku lwe gwogera nga togulabangako ng'ayogera ye agumanyi olunaku lwe gwogera era amaanyi gagwo kitegeeza ye aba ategeera nnyo gwe okuba ky'otannategeera kati gwe wayita mu university ebadde ansi obwedda nnega ne gwe nnina nkugambye bamutikkira abaana be batikkira mu gwokuna omwaka ogwokuna mu 2022 batikkira mu gwokuna owange bamutikkira nga yakamala emyaka 6 ku university okuyaŋŋamba bw'ati nga tuba ku mirimu akola ku radio na mu Airtel mukazi wo yes naye yaŋŋamba bw'ati nti bwe mmala okuzaala tugenda mu bazadde n'emyaso kati kale nokonda bwe omukazi yakugamba kati oli mukyalo okugenda okwogera okutegeka ebintu byeyongedde Sam omukazi yakugamba maze okusoma tugende batwanjule yagamba okuva olwo kanchikuddiremu yagamba bw'ati kasita malo yali jukya twali tumaze kutuuka tuba ku muyangamba njagala bameka babiri benjagala olw'ensonga emyaka gyamaze omukaga okuza ku bali abasoose onoomu awezezza 9 omulala ayingidde emyaka 6 mugamba omwana awezezza emyaka 6 oba wafuna omusajja mulala nti nze mala kusoma mala funa mirimu n'afuna ogwa radio n'ogwa era nga nze mutwala ku mirimu egyo mujja waka ne mutwala ku mirimu nemujja ku mirimu ne muzza waka kakati nabo twagana ganja babiri era nabo mukama natwomukisa nabo n'alufuna ogenda okebera emyezi giweze na kimulimu babiri nga kyasaba kyalongo oli Salongo ndi Salongo kati agenda omaiza bwati tutuuka myezi 7 8 ngamba nti we bamala okugwa ali tusibira mu bazadde kati nemmanya nti process eriwo ezono awezezza 9 bagenda zikula ekinga nti oyo tuziwa bulijjo n'okusoma n'akyasoma nembala ogenda okugirasa tugavudde wakakati yate sente zinasomesa bano buvunanyizibwa babubuzi mba nze nziwaddeyo nodduka sikudduka nga nnakusobola kuba nti nganze wentandikira okuziwa kati we wamaliriza okuziwa katale nkayina ak'ebyebirime nodduka kati oli mukyalo oli mukutema bikata bya lumonde mbadde mu kutegeka kati nkwate bukwasi mu nsawo buli kintu ekigula ng'oli asima mu nnimiro nze nkwate mu nsawo ng'ennimiro njina gyesima okuva omukazi lwe yakugamba kyentegeddemu okuva mukyalo lwe yamugamba nti tugende batwanjule Saamu n'ava mu kibuga yadda mu kyalo okutegekera osanze otema bikata bya lumonde ntegekera abaana obusanja bweyongedde mmere tegulika mu kibuga Museveni yatugamba bati president nti okubere Kampala olina okuba nga olina obukadde 5 milioni 5 ng'olinawo bumeka kakati nze we nali ku budde obwo ng'ennyumba njagala nina kuba na yange lwansonga nfuuse Salongo n'omukazi muyivu ku mirimu gye tajja kujja mu buntuntu mirimu gye n'emirimu gy'akola ati leve eyo nasooka ogimuwaamu nga waali wakyamutwala mu maaso nange ejje nina okujja nina okutegeka ogenda mu leve eyo kati gye ndi munja kujja nti ekizimbe kiikino mwabuwa ebisumuluzo na yamanya nange gyategeseemu nti kati mukyala wasemba ddi omulaba Saamu wasembye ddi okumulaba kati okusemba kwange okumulaba kiyinzika okuba nti kati abaana bagenda guno mwaka gukwatanyisa omwaka ogwokuna nga tomulabako olwabazi yabazaala kubanga manya nti babuza gumu okuzaala ye naye gijja ntegeke kati guno gugenda omwaka ogwokuna ntegekere ddala kiwedde temutulyako ebikajjo kati ntegese Saamu wange nawe olya ku kinenze kandi ekino ate wakigolya ekitono wakigolya ekitono nze mukulu nze kandi ekino tofaayo kandi ekino Saamu gwe nawe olya kati Saamu sooka ombuulire kati omukyalo omaze ebbanga tomulabako mulaba lwansonga okumulaba kwange namala tulina emirimu gye twali tumaze ebbanga lyamalanga tukuza abaana nga waliwo emirimu gye twateeka sente ze tukolanga ye waakola nga ye kugugwe nange nga nina ogwange ogwo guli awo kati n'ayongerako emirimu emirala 3 nga ku radio bwe mubala bamuwa Ana presenter ne mu Airtel nembala kubanga bamwesuubiza nga yaggulawo ofiisi ya Airtel mu ggwanga lyonna mukyalo nga yaggulawo ofiisi mu kyanti jjukira ofiisi erina zi department manya baba ne department malina department gye bamuwako mu kibuga wali nga yaggulawo ofiisi eyo wejjukira waliwo bayizo kati nabwe egundi nyo wabawo kaditachi buddachi bwabwe kati baali bamuwako kaditachi mu kitundu ky'esiga Kampala ku bwatu waladduseeyo dda Saamu wangi mabegakaawo wandagako ku wallet n'oŋŋamba wano Queen Elizabeth wallet yaffe eriwa Saamu ono alina ebyakabi alina Queen era musajja bavuga nti nno Buganda
yefuga Bungereza ne Bungereza Uganda yakubiri kyategeeza abakimanyi tulage ku wallet eyo omuli Queen Elizabeth kati nati wembanji kulaze ne simu kulaga ati lwaki tondaga Queen Elizabeth abantu bamulabe bategeeri Samu ogenda kuba omusajja w'amaanyi mu ggwanga lino soko kikwati katulabe Queen Elizabeth tuline Sam Kaviri n'ebibozi ebitategeerekeka ate ebitategeeka bamugye wabbo bani aba bamwagala omulaba bo bamugyewo katulabe Queen Elizabeth laba wallet ate kiki kino Sam ekyo kyoyogeddeko kyoba otunula kino kyekyo kyennyini kyoyogerako sooka olinde Sam ezo bomu sooka gw'olinde Sam sooka gw'olinde sooka gw'olinde oyagala kyogamba kati tojja kungamba nti njagala kulya ate n'osaba mazzi amazzi okulya ati bitambulira amonyo bw'olya kati ate oba okyasabye okulya ate n'osaba okulya tebiyiika ebintu byo ebyo byo bireka bitereevu kaakati Samu bintu nga tebiggwa nezo enkaaga nzina zino kati eyo enkaaga nkaaga mwena Samu biki ebyo edda kale sigenda biraba era tolina kaakati gwe wowulira nti oyo Ssaalongo ne bamusiba ng'ogamba nti Sumulula kye baasibye kakati ate gwe otegedde ono Ssaalongo kati Ssaalongo omugambo okusumula emikolo gye baakola ne bagira ogenda biddamu bireeta omanyi gye babijja omanyi gye baakola kyosaba gwe kyoba olina okutunulako n'olaba kyekyo kati Sam bintu bigenda soko bikwate bulungi era mbikwase bulungi biika mbikwase bulungi Sam bintu bikuggwako mbikwase bulungi muko irize ezakula ne ziwola irizi gwe Sam soko mbulira sigenda kulaba mbulira ddagala lyaki Sam irizi tebaako nsibo Sam ndi mukwano gwo mbulira byaki ebyo byonna kati ekikulu gwe kyoyagala tonnaba kukimanya kubanga oyagala kyoyagala kakati ate n'ogamba mbu ate obuuza kiki ekyo kakati ebintu biri mu nsi Samu asumulula wallet teggwayo ate nza muli amayinja muli amasonko muli amagenda okwogera kakati liriwa gwe lyolabaawo kubanga buli kimu kiba kiraga buli kyolaba kisibe kati ate oŋŋamba mbu muli kino kiki kyotalaba gwe kyogamba yono gwogamba ono ye yawa president ye yamuwa Mutebi namugamba ono ye yamuwa Mutebi yamubuuza gwe kiki ekikuleese nga zze ne Ronald nga zze ne Kayiira president ono n'amubuuza gwe kiki ekikuleese nga ndaba emirambo gijjudde ku nguudo za Uganda ng'olwo balwana n'obota aveeko agendeko namugamba ekituleese twagala kulaba nga osobola okukwatako tewali buzibu sifuna obuzibu anti era obuzibu buleke kuba ono gambye yafuga ensi yonna ono yonna afuga ensi yonna era yawa president obuyinza obuleeta Mutebi wano okuzzaawo ebintu byaffe Sam wangi eno pawundi kati ziri 1,000 wazijjawo kyogamba nava budde mugulu n'enva wazaalibwa Katenda Lutu RDC yagikuwa gye nabeeranga taata wange jjajja wange akati kambuuze ono mulabye Queen Elizabeth kati biki ebirala ebisigaddemu ate kakati bino anti sibyobuuzi anti kambibuuzi kino Sam andi ne bwesirabako naye osobola okuŋŋa nti gana amayinja kuba ndabamu ensigo ndabamu ziringa enje ndabamu ng'amasonko g'amakovu ago si masonko ng'obulo ndabamu ng'obusa bw'embuzi kati ono eno enkuba okutonnya era bye byagamba okuuma ebyobuwangwa n'ennono enkuba kwe kutonnya kati Ssaalongo waletiyo ejjudde ebyobuwangwa n'ennono ndi Ssaalongo era Ssaalongo okukakasa nti ozito era oba olina okukakasa ennono eruwa eyo nnono kati ennono oba ogamba kati njagamba Mukasa agenda kati yawe oyagala bamukasa nti gwe waliwo ente ozze nayo girina kati omuntu n'amala bitwala ebyo abakututte ku kinene nnyo ate alina wayinza obitwala kuwa tasobola bikujjako Sam njagala otubulire kati buli obuntu amatunga 20 bikola ki Sam nze ndikyaliwo ate leka kupisanga kakati kyebikola nze ne bw'otandaga neno nange kyeŋŋamba kyebikola byebyobuwangwa n'ennono anti bingi kati ŋŋamba nti kano kakola kino kakati anti kyebikola kyeŋŋenda okubuulira kati kyebikola enkuba etonnye nti etonnye
olina okuba nako bw'okalaba ne kajja nti bw'obeerawo enkuba ejja kutonnya nti ejja Sam osobola okutonnyesa enkuba. Kati usanze ntema kikata nkitenye wakaluba. Aha. Yali omanyi yali atonnyesa gwali tegwaka. Sam osobola okutonnyesa enkuba. Nagambye ngene nkya kutema bikata era njagala era nejja nga